Suna Ben ali mu anxiety, depression. Kali ate bana bagitwala. Anti bana bagitwala naye ebange etwaliddwa ku mamiri waki. Nambwa ne bwasigala nga agimulekera nga bwagamba. Suna Ben tasaterera kubanga yali tayagala kubeeramu na Nambwa ayo. Alien Skin yajidde mu biti bina. Yabimaze y'amadini gonna. Yajidde mu kyabasamize abageto n'abateerako sitiiki. Abakulisitu n'abateerayo omusalaba nga gwaka n'okwaka ng'ali ku musalaba ati. Abasiraamu n'ateekako omuge. Musalaba tebangako simbo yaki. Wabula gesi bagujjukira bujukizi nti n'omuntu waabwe Yesu omununuzi waabwe kwe baamuttira ku musalaba ogwo. Si gw'Abakatuliki n'omulundi n'ogumu. Gw'Abayudaaya. Kali kalabba k'Abayudaaya. Kati Alien Skin yavudde ki? Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Alien Skin show yabaddewo ebyaliwo byo twabiraba. Naye kibaddewo this weekend kyekyokuba nti yajjanga Yesu Kristo ku musalaba. Abantu bagamba Alien yatyoboola enzikiriza mu bufu obumu oba obulala. Ngenda sooka na Sky nja kudda ewaabwe Kenya Media. Nedda omanyi lwaki? Tewali kintu kye yatyoboola n'ekimu. Naye eddiini eno ogiraba erina symbols ze bamanyi nti zaabwe ate ng'ebintu bino byonna bina bwe byava. Kati bw'ongamba nti omusalaba Abayudaaya bali bakozesa ng'akabonerezo. Bali bakozesa ng'ekibonerezo ekyakalabba kekali akalabba ngabula nti waliwo akalabba k'omuguwa tekali ka Bayibuli. Omusalaba kaali kalabba nti bwe bakutte bakubamba emikono gyo n'amagulu. Ekirala nyenze nendaba eddiini zonna zena naliko ku gataliiko nfufu one time ne baleeta omusajja nti bamukwatidde mu bbaala naye ate ng'alina ekirevu. Namugamba naye katusaleko ekirevu kyaffe abasiraamu otuswaza. Nedda ssebo byani ekirevu nti musiraamu. Kitegeera omusajja bamuyita Robert Powell I think. Baakita balinga bana abazanya film kati naye Robert Powell yazanye ne generation yaffe film gye tulabe ne ya Yesu ya 1979 bwe yagizanya 1979 eyo Jesus of Nazareth. Si eyo film gye mulaba mu Kenya gye tukuliddeko the blood the passion of Christ. Bano gye balaba bonna gye tukuliddeko wano Uganda wano nzikiriza zaffe fena tubadde tulaba Jesus of Nazareth. Fena gye tubadde tulaba Jesus of Nazareth yagizanya bamuyita Robert Powell. Robert Powell omusajja comedian awangalya mu ggwanga lya Bungereza. Buli lunaku ndowooza buli mwaka akola statement n'abagamba nange siri Yesu nali nzanyanga eyo firimu bwe yali efaanana. Kati Alien Skin yazze ayambadde nga Robert Powell bwe yazanya ng'azanya firimu ya Yesu singa Yesu bwe yali. Twawula ebintu bino bibiri. Alien Skin yazze ng'oli nga buno yambala costume Apple ze yambala ku show ye. Wakategedde nga buno yambala galubindi Bukenya ze yambala ku show yagaliwo ku Monday. Olina agamba wati obodde show yagaliwo oyambala otya galubindi ne Bukenya za yambala. Kitegeera it's not a fact. Examples nyingi nsobola obba wano mu Africa ebintu bya Africa advance yentegere y'abantu ameri wansi naddala kati ngaffe abantu abalina enviiri n'abatalina nviiri. Example gye nsobola okuwa abatalina nviiri balowooza abalina enviiri ffe tuli bayayi tuli babbibi naye nga ate bwe bogenze mu sensi y'abazungu ne international mind omuntu atalina nviiri baba bamanyi nti wakava mu kkomera bamanyi nti goli muzi wa misango ate nze alina enviiri baba neesiga nga bagamba ntazza misango songa tebamusala nviiri kubanga bamanyi ekyobugaga ky'omufirika ng'ojjako ekiwata nga kyekize ne kizitwala alina kuba na nviiri ze oba mu buli mbeera yonna oba alina kipaafu oba alina kyalina kuba na nviiri ze. Alien Skin ekyo kyeyakoze tekiina buzibu bwonna tekiina wekitalina yadde akasango. Yakoze costume ng'abalala bwe bajja nga bambadde abamu bajja bambadde nga bagundi kati gundi ya Gladiator yazza yambadde ng'agenda okugira okuvuba kanti kyogana yatyobodde akagundi k'abavubi amauti yayambalako nga ffa yatyobodde akagundi k'abavubi. Bannange waliwo ebintu byalina okulaba mubirabire ku gundi endala. Alien Skin mwanonyeza mukubira ne wabula concert ye yabadde successful to the extent to the maximum. Mwanonyeza mukubira ne wabula ne muleta video za Big Eye eza concert yaggwa ne muziraga kati okategedde nti show Alien kwanga nze ndi internet philosophy ndi editor nsokwata sound nga bagamba kale mwena abagamba Alien kimuwanike nenjiteka mabega wa sound ya Big Eye ye mabega
gwe totasobola kumanya kubanga tusobola kwawula cloud tusobola kwawula stage tusobola kwawula video ekika kyayo naye kati nze alaba nze aluddamu kino ekintu nsobola kimanya alien yabalemye okukuba mumwesonywe mumuveeko. Okay, Bukanya Media. Alien Skin yazze ayambadde nga Yesu ayina omusaalaba enamagwa ku mutwe wabula ate nga ayina ekintu kyateeka ku mwana nga kivaamu n'omukka bwe guti abali wansi nga bambadde nga ate basamize ate n'omugenga gw'abasiraamu ne kanzu tandikira. So Alien Skin ye muyimbi kati eyazze mu kifo kya Bebe Cool okuwalanwa. Bebe Cool yawalanwa nnyo ne bamukonjera ebigambo ne bavuma famire ye paka we baamulemwa era ali successful omusajja w'amaanyi mu ggwanga avugana Hamadika. Alien Skin kati ye muntu eyazze mu kifo kya Bebe Cool okuteekebwako embeera buli muntu amuwalane amwogeredde kino ekivulu tekijja kubeera basooka muteekako Nina Rose agenda kubeera ku Freedom City kwegamba ne bamuteekako embeera ne batuuka n'okwogera ebigambo ebyensimatu temugendayo mu kivulu bajja bakuba amannyo bajja kubba amasimu gammwe bajja kulepinga abakazi ensonga lwaki tewabaddeyo baaganye live ebigambo ebyo nebyo birwana muntu omu ni Katonda n'amuyamba ebyo nebyo ne bibeerawo abantu amasimu gaabwe baagasigaza abantu amannyo gaffe tugayina abakazi bazzeeyo n'embuzi zaabwe ezabadde z'olunaku olwo tewali gwe baaleepinze buli kimu ne babanga byagudde butaka bibabadde bakola ki n'abantu ne bajja mu kivulu ekyo kati oyo Alien Skin alwanyisibwa kati ekivulu ekyawedde ne bamanya nti kiri successful kati batandise okulwanyisa nti bagamba lwaki ovvola eddiini bannaddiini si beeboogera wabula abayaaya bamala n'emyaka 2 nga tebasabye be bagamba eddiini yaffe ogivvoola nakugamba Alien Skin yagidde mu biti bina yabimazeyo amadiini gonna yagidde mu kyabasamize bano babadde bali wansi abazina badisciples 12 nga bambadde nga basamize abageto n'abateerako sitiiki abakrisitu n'abateerayo omusalaba nga gwaka n'okwaka ng'ali ku musalaba ati n'amaggwa abasiraamu n'ateekako omuge eddiini zonna nazikola ki olukomba nazisanyusa mugatta bantu kugamba Alien Skin ali mu kugatta bantu omusamize n'agamba omukatoliki n'agamba mukama waffe yeebazibwe omusiraamu n'agamba alhamdulillah abajaye ne bagamba kati ye muntu agatta kati bano bali mulwanyisa ebintu bye batategeera omusalaba tebangako simbo ya ddiini yonna teyina ddiini yonna gyegwa omusalaba bagikomerera kyali kalabba kabayudaaya ngazi omusango okuteeka kalabba bakuteeka mu musalaba kyova olaba Yesu yekakasi yali ku musalaba otunulira vidiyo ya Yesu baliko bangi ku bana bataano nga bonna bagenda kubadda waliwo n'ababbi tebali basatu kale bali babiri kwekule yagamba Yesu nti wamma wabadde oli mwana wa Katonda tuwonye embeera eno gye tulimu nga tasobola Yesu n'amutunuulira ng'oli era bidali ne Yesu ali kalabba bagenda kukola ki omusalaba tebangako simbo yaki wabula gasi bagujjukira bujjukizi nti n'omuntu waabwe Yesu omununuzi waabwe kwe baamuttira ku musalaba ogwo si gw'abakatuliki n'omulundi n'ogumu gw'abayudaaya era newunya n'abaana bagussa ku malaalo nga bamaze okufa tegulina nakubeerako banga kali kalabba k'abayudaaya kati Alien Skin yavodde ki bali mumulwanyisa ebintu bye batategeera era buli yagamba mu Alien Skin yavodde amadiini ye musiru nnamba emu yakutte ku Kuruhani n'agivvoola yakutte ku Bayibuli n'agivvoola obana asinze abaayo kya Bayibuli tabamanyi abaayo kya Bayibuli kibamanyi mulimu abaayo kya Bayibuli nti zinonfu tayavodde wadde akatirirwe kati wabula yayambadde engoye ze zeyeegulidde ku ssente ze n'agende neyeegulira kati nsobola ogenda nengula etalaboozi tolina obuzibu nsobola ogenda nengula Kuruhani ate nga siri musiraamu omusiraamu asobola ogenda n'agula amajowoolege n'azanya nga faaza kubanga kyambalo bwambalo kati gwe okikaanirako ennyo ng'otegedde nti oli agifudde costume kubanga muyimbi nti Amooti ayambadde ebyabakatoliki n'oyomba nnyo ng'otegedde bulungi Amooti Munnakatemba tagenze mu kyaki n'agatta abantu byaddala nti abagasi wabula azanye kazannyo ke ng'ali majowoole gwe n'okitwala kiri serious kitegeeza gwaba omusiri awo nenva waggulu nga ŋŋamba nti Alien Skin eno embeera yonna najja givaako ye tabalinako
tanaba nakubadde alina ku baana ba ghetto ali mukuŋŋaanya baana ba ghetto ekirimu mmwe babiyita banaddiini era buli avumirira n'ensikiri kweyo ensonga ye musiru nnambe okwata mu bantu 10 abasinga obusiru mu Uganda. Top 10. The top 10 hooligan is foolishness. Kale tubudde woyo gwagabye sikayinja nga tuva wano twongera okusaasira Suna Ben olw'okuviibwako maama we mukyala Kayondo. Wabula ekyali highlight mu lunaku olwo kyekya mwanamwala Mary Nambwayo bamutwala kaguddeyo ne Kamoga naye ne bamuyisaamu eggaali awo kabi of which nti maama nga tannaba nakuteekebwa mu ttaka ng'akyali mu lujja Suna yamutikka ettu ly'obubaka abutuuse wa Katonda amubuulirenga Nambwayo ne Kamoga we bamukijjanyiza naye ng'ate Nambwayo yawandiika obubaka ng'amulaga nti Suna nze wendi nzize okugumya ne sekugumya yenna olugumya olutabangawo. Kati kankubuulire saa zino olaba Suna Ben so yawedde naye kati saa zino Suna Ben ali mu anxiety depression era ali mu kyalo olwamaze Suna addayo okungubaga ali mu depression anxiety ali mu depression y'amaanyi nnyo saabaze era ebintu ebimu abyogeza depression olaba bw'ogatagattamu nti ennyumba yo gy'obadde ozimbye ate nayo bagitutte kalina tebana bagitwala anti bana bagitwala naye ebanga etwaliddwa omanyi lwaki nekazi Nambwayo ne bwasigala ng'agimulekera nga bw'agamba Suna Ben tasaaterera kubanga yali tayagala kubeeramu na Nambwayo yali lwaki yamulya ebyo kati kyomanya yatomera butomezi yali 190 stand oba balwawo nga bakola sex balwawo naye kiri bwe kiti kati zabeera n'abakazi abangi kankikonyolera ekino Suna Ben kyayitamu balwawo nemugulwa n'omuntu naye nga tonya gy'omutwala ate nga yali siriyasi ate nga gwotumasa sole poloti gwekibaidi no nyina ebintu bingi byennyina nga omukazi tabimanyi nga awulira biwulire nti no naguze wano naye omuntu gwotumasa sole poloti kiregeeza owaabwe muba mukwano ogumugwe kika ekyawaggulu nekyensaba era omukolera ebintu ebyo omulage Suna Ben okivaamu kimanyi tekikyasooka kubeerawo kino kyensaba naye tomanya Nambwayo yakigaana Nambwayo baali balina mugulira walala nga Suna Ben mukusooka bwe yagamba waliwo n'omukazi alina okukkiriza tuve kusaidiya Suna Ben kale mubi yakola ensobi naye n'ensonga eno mugikirize Nambwayo akkirize bamuzimbira si ye mukyala weka Suna Ben gwalinamu abaana naye bwe bakugamba togambe nti ngenda kutwala bopangise kati Nambwayo ekyo kyoyogere takisobola takyagala kukiwulira buwulizi kati alaba nga kyalabirako vidiyo eno bakasimu anza lukka amayi lwaki njagala akola ekyo Nambwayo ikkiriza nze oli kyali wange nze Mary kyali wange n'okusinga Suna Ben okimanyi Nambwayo mukwano gwange kubanga bwe tukuba oluseke eyo kibeera mukwano gwange okusinga Suna Ben naye mbadde nkusaba kino ambiwuliriza nze sente njimayi bwemenya nyumba y'omusajja emumenya bambi ennyumba y'omusajja omusajja agenda gw'eddalu naye Nambwayo yamugamba omwami waffe ebyo byonna obikola ate byonna byongera oli anxiety mu nyumba olira byongera oli abaana baffe Sky njagala omanyi Nambwayo tatwalangako nyumba ya kituufu naye bukenyo era yamugamba yaffe kituufu naye byongera oli depression akulaba nga akayiringu kyovola amuyita kayiringu agabonanja kati Suna Ben Nambwayo ne bwakeera ku makya neyekolako sajjale taswa mulabanga mukazi mulungi Nambwayo ne bwakeera ku makya n'akola ki nate kati yo nenayogera byabwerere kubanga yamwebakirako emyaka ebyo byonna yabikola anti kati nga nkuwulira state Suna Ben mwali Suna Ben ajamaliza agudde eddalu kusinzira ku statement zakola ate kiyinza taasa Suna Ben kiri kimu kubanga emboozi tugenda gigana tusigenda kuwa submission ekigenda kuyamba Suna Ben nti Nambwayo akandaalirire afuneyo Skysoji ebweru amukola olubuto kati ekitegeeza andi Suna Ben atege tasobola atega ekyo kisobola okuyamba Suna Ben naye nga takoze ekyo nga Nambwayo asigadde alina omwana omwoyo yekka alinda Suna Ben ajje bongereko omwana oyo enju tajja givaamu tasobola Nambwayo agamba ennyumba Suna Ben yaffetaterangako naga Suna Ben myaka egi siyafiddwa mama siyafiddwa mu myaka egi ajja kukola bana batali strong nnyo nga Johnny Black mujja musanga akasuka bucupa Suna Ben musajja mukozi anti statement zeyatoze olaba yadde mu kuziika era obakuobo tiyamuwadde nnyo Nambwayo yabadde abukasukira nnyo Kamoga kubanga Kamoga yazanyanga ddiiru
omulima monga akyali awo n'omugamba nti kana akayiringo manya biki bwe kikyotegeza ndi nga tali John Black management yamutwalako buli kimu nasigala nga mugumu n'amataka ne bagamutwalako n'engatto kimu nasigala nga mugumu era gwe manyi muntu ali strong mu Uganda sure natafuna depression natakozesa biragalalagala natakola ki niye akikola ati awo n'atayogera ng'abaana abalala katwala banati namu bona bagudde eddalo mimi bona bagenda bagwe eddalo wawulira platinum n'omuziki gwe yatandise okufulumya ate mukabwe tashalikako platinum tashalikako kasobanga n'ojongeramu ebizibu nzino nnyo kunjaga baba jinjigiriza nali nkyali mu kyalo nga ngamba nti nywe enjaga ogenda kulima nnyo baali bapakasi bawaka kumbe bubaka bwebasi wenanywa enjaga nebaka ku lulimbi okuva ssaawa nga 3 enkuba yanzijayo ku 11 ng'etonnya ate nabo abasa obusiru bwabwe bandekayo kyokka nga tabalina nebye balimi kikinjaga talina nnyo makulu njaga gyenaddamu okunywamumanyi ga kisajja sibali banga omulimu gwe ogumu ku mulimu gwe kumatiza basuga mumani omugamba ajjeko enkofiira olabe enviirize abakazi baba batuuka ku ntiko bazibaka ne baziyuza enviirize zaali nnyingi nga zijjudde omutwe enjala gyenaddamu okunywa yali ya mukyayi Kamoga takyalinawo bizinesi yetondere bangensi eri bweti okitegedde ekyo niŋŋamba tenze bulijjo siriiko mpewo empewo zinnoonyaako Kamoga kyabakola naye ŋŋamba bandoze Kamoga kyabakola naye tajja kusigazawo bulandi okimanyi Kamoga naye talinawo bulandi era kyabakola nnyo akola ekintu kyonna kyonna ekisoboka kulaga nga suna naye ensonga nagiwadde Kamoga ali ku safe side olw'ensonga bwobanga owabira ogamba nti Kamoga yabikola mu butuufu oba ogamba nti Kamoga mukyamu tolina kujja ku social media olina genda mu kooti Kamoga ayinza oba ebintu yabikola mu butuufu suna bena alina kukola kintu eki agenda awabire anti wulira kabula si kumwogerera one kooti wetayambira kati waliwo kawaayiro nga omukyala mukazi tawangulikika mukazi awangulikika mugamba mukazi oyo abantu awo wange nze nagulawo nyina abakazi bangi nazala nyina eno w'abaana 6 ye yawambyewo buwambi kwakiri ali osobola n'okubuuza kooti tikyogamba abafumbo bonna bonna abali mu ggwanga ebyapa byamanya 2 anti nga kooti ekubuuza gagendako gatya anti nga wobuuliza Kamoga nti nasayiningawa ekyapa ekyo tikigenda kubeerako amanya 2 nasayiningawa suna beno alina kuva ku social media agende akasembayo nina ekintu kyendabye Suna Ben teyali musajja wa YouTube teyali musajja wa social media ebbanga lyonna okimanyi Suna Ben yabeeranga ku radio nga bwannyuka full stop nga tolinawo omusanga naye kati mulaba kati abeera musanga atambula ayogera yekka ng'atambula anyumya yeewakanya nga nedda tekisoboka sajja aliwo ewafeeyo bamuyitanga Kyegombe nga musimi wa ttooyi naye nga yavaako kko naye nga buli wamala okusima ttooyi abeerako omukazi w'okukyalo gwalya sente zonna na bwaziwaayo kati abakazi nga tebamwagala nga tabamu bamwagala olwa sente kubanga zonna nga bazimuwadde mu ttooyi nga bwazisimye fuuti ziwaayo nnyo oluziwaayo n'ateekamu omwenge ng'agenda ayogera yikeka mu kkubo balina lukiyaawoma kagundi awoma namulidde ng'ayogera yikeka era ng'omala umanye ndi yasimye ttooyi n'omulaba ku kirabo ky'omwenge ng'ali mu kumalwaganywa ng'omuveeko mabega agenda kwogera guyalidde kale bwe tutyo nno bwe tulabise olunaku olwaleero mbadde ne Sky Soldier yeesamudde ne sekwesammula yenna okubeera nti yakutte alisiita y'abafuuti Soldier n'agitwala mu bitongole ebya security okuba nti babagombamu obwala Bukenya Media abaddewo agamba nti munnange ekikwatagana n'omusaalaba Alien Skin talina musango mumugyeko olujenjegule n'akajanja abasidi omusunsuzi erinnya eryange Alien Skin yajjayo omusaalaba gwa Yesu gwe nyenyeni gwe bamukomererako gwe yakozeseza eyakuteesereza ne yeekolera omusaalaba gwe ate gwade gwambaawo gwali gwali gwa plastic guli muli amataala omusaalaba guli ku new model guliko n'obupiira guvuga abayambye n'okubalaga ku misalaba egya new model egiri extended the generation omusajja yatadde sente mu musaalaba gwe mune mubugaba muno gwammwe egy'abayudaaya egiri temumanyiyo sobola bensinzi mubeere bulungi mweraba